Motoka ya Bobi Wine njagala nkiddemu wano nga dokita nkigamba. Sirabanga incompetent URA ngeno. Eriwe sawazi. Eriwo. Neba kwanga kibaterezeza. Yes, bana kibayamba lwakwanga bakoddomi baba na batufuga. Neba kole ensobi kye nagamba nti corruption tasola kugwana. Neba kole ensobi ate babanenye. Nalabye oba mwogezi wa URA yagambye bwati ngamba lengero ono musiru. Mbu URA bunaku tukikola ne tuddamu ne tuyita ebintu motoka ze tuba tuassessinze tuddemu tuza assessing kitegeeza you are very stupid and incompetent. Naye bo bagamba ku Bobi Wine munedda nalabye akasajja kona kataddeko obuga ebyo mweyagalya kweno gavumenti nga tennagenda ebyo mukola ebyekisiru. Bw'ojja motoka yeemu eyukoba mu America n'ogireta Uganda bakukyajinga omusolo it's the same car katugambe RAV4 bose motoka ya RAV4 n'ogijja Japan basobola okukusa million 8 nga omusolo. Nebo ogijja mu America nga it's the same car RAV4 oba ogana million 2 ng'omanya kiriwo obutumbavu bwawe bubalowoozesa nti gwagijja mu America olina nnyo ssente katukutuge. You are a day incompetence. Naye tebasobola kwegoba singa nalina obuyinza nandigobye bambega bali mu URA nengoba abasesinga emmotoka kubanga basiru n'oyo omwogezi wa URA gwe nalabye ku TV musiru limba banno batoolo sina batoolo badongo. Ekitumye emmotoka ya Bobi Wine newe kyandibadde kituufu bakikola mu ngeri mbi. Singa nali mugezi nga nkola mu URA omanyi kye nandikoze nandikutte emmotoka nga 40 nentumya ya Wisdom nentumya bonna nendeetawo scaffold kati nentumya gundi ate mbikuba mawulire nentekamu nga omupya aba babiri nembaga twetaaga emmotoka zammwe tuzikebere kati ba nempeteramu neya Bobi Wine kati Bobi Wine actually nsobola n'okuleeta neya muzeeyi oba eya mama Mbabazi nengamba Mbabazi leeta nembikuba mawulire kati Bobi Wine agenda naye okuleeta oba okoze pyala naye bano bafala tebamanyi pyala beerira bokka ssente. Bobi Wine emmotoka yo nga wagitutte badde jukira bagiyise ku Friday nga bakimanyi bwe bagiyita ku Friday ku Saturday tebakola ku Sunday tebakola ne bagamba nti katugigale genda n'ebisumuluzo ku Monday okomewo bagiyise giteekamu Samsung ababayaye Samsung era nze wemba Bobi Wine wenjijja njitundirawo nze ngenda kigo esobola okubamu obutwatulaka bityanga nga bataddemu akantu kamu kajja buli lunaku basobola okukateeka bwe bati kuseka buzooba nga kata utuka tutono bwe kati buli atudde buli nako okumala emyezi egyo mujja kola omusajja nga yeewanise emmotoka kati bagyesonyiwa nga beesonyiwa Tundura yomanyi emmotoka ya Tundura bagikwata mwalimu emundu can you imagine bavunaana n'emmotoka okubeeramu emundu n'emmotoka bagivunaana omusango tevanga ku poliisi bano baali bavunaana zo zasaanuuka kati badi mu kuvunaana mmotoka kati emmotoka ekyali ku poliisi kiri Uganda mama nyabo binjina mbano bayaayu miyayu si byakuddira mugagga leeta komawo singa bava muno bamukomeo emmotoka nga 10 ne V8 zebavuga lwaki mugizza bomba mwagala kebera oba eri Amadi mwandizemu ne muleeta aba security ne bagamba eri Amadi tongere ku ssente nomanyi kye bagambye bw'oleetamu n'emmotoka eri Amadi oyita mu mitendera guno n'ebbaluwa eya CDF FDF EGF kati bannange kati kyegeeza wemba mugagga omanyi ebintu bya Uganda binsesa lwaki temwamuggyako bulletproof ng'akola campaign ebyo balimba balina kye baagala beekwasa bagala kuteekamu something Kadaga yena akugamba nti oba vice president bwe bubanga bufaana nga obwa sekandi nze nsigala nga ndi speaker oba speaker obwo bwentegeera n'amateeka gaabwo kati olwayo Buganda yadde ina vice president naye amakulu goba vice president ekinyusi ku region eno amakulu gayo ekyekifu tegajje galiiwo titwagala omukubiriza wa parliament anaabeera nga alina obwenkanya eri abantu bonna abalonde etteeka lya ssemateeka wa Uganda akulambika nti olwaliro aba opposition NUP be bagenda okufuna ssente ne deputy chairperson owa Kosase ne park ne Society Committee kakati ezo ate nga igenda kubanga emirimu ginaagaana okuyimirira olw'okubanga bo ba NUP
era otalwekiyekera demokrasi y'okumuzimba zino zensonga NRA Yoweri Kaguta Museveni ne ttiimu ze baawa lwaki effuga bbi lya Milton Obote ne banne lirina okulwanyisibwa. Ahmed Nsereko Kampala Central MP 2016 yavuganya kuba deputy speaker nga independent. NRM ina deputy speaker avuganya Yoranya. Okimanyi kano kaweddemu. Kadaga wajja era Nsereko Mohammed ku babaka ba parliament be yavuganya ku binanga 27 bina mwana babaka parliament yafuna ko bululu 10 mu 10 ganda ekyo president wadde akikola ye president era nga chemani wa party naye kyo tekiri order ebyo byebireese eggwanga okulabika nga atuuka okuvaayo nga abantu balonda bubi kubanga ebyo biruma abayaye enkola teriiwo kuganyula bannayuganda bonna era ngeno yali center of excellence okuyamba okuteekateeka abakulembeze mu production sector ya agriculture production industrial production buli kimu kyonna eggwanga lifuna omuzinzi okuddukanga bannaffe the Asian Tigers olwayo betuyina betwali tukulembedde mu maaso katatini tubanga tukoobedde anga concept ya commonwealth charter Uganda twagivaako so nga ate NRM olwaleero eyina byekola ng'esinziira mu commonwealth charter ate NRM temuwangadde omukisa okubeera mu cabinet wadde n'engendo ze NRM zebategeka eza parliament sekikuba tebamuwangayo olugendo lwonna n'atambula kati ezo zembeera zebagambe ez'obusosoze equity teriiwo mu parliament ega nti atwaga tufune omuntu anaakulira essiga ery'obwa palamenti anaabeera omwenkanya eri abantu bonna tetubyogera ku lwa bubi tuzaagala kuzimba ggwanga lyaffe Uganda okuba nga bwe tulina abaliraanwa Tanzania bwe batambula Uganda nayo bweyina okubeera tetubyogera ku lwa bubi tuzaagala kuzimba ggwanga lyaffe Uganda okuba nga bwe tulina abaliraanwa Tanzania bwe batambula Uganda nayo bweyina okubeera abantu bonna ab'ebusoga abalina omugabo gwa kyenkanyi ng'ab'omu Buganda mu Uganda eno nga bwe tulina abankole bwe balina omugabo mu Uganda n'abantu b'omu Buganda bateekwa okubeera n'omugabo gwabwe so sigamba nti afe tujja gatta ab'omwankole ne Kigezi tugatte n'abalango n'abakyoli fe tugambe tubbale ku balala ebyo byebireese impase olwaleero gy'olaba mu palamenti obutali bwenkanya equity obutabeerawo obusosoze gwe n'olaga nti ebifo byonna ebiriki mwe n'ogenda okakana nti executive mwe mugiyina ne judiciary mwe mugiyina era judiciary wakiraba nti omukyala Esther Kisaakye mu buyivu bwe banne bonna kukola yabasinga